yasoma nnyo ettaka yetayogera nti ne kitaawe yagabana kitaawe yagabana hafu ya mayiro ebukumula kitaawe yagabana acres 4 ekinda miti 4 mwemu wasavaawo taligulanga okimanyi nti wasava nnyo naye obuzibu tulina naye nti ne bwagenda obugenzi mu kkanisa ng'agenze kumusabira bwe yakutte akazindaalo yatandikidde ku bwakabaka bwa Buganda. Ng'ate abugamba ki? Ebigambo byabadde abugamba mbirina bingi naye oba naabikuzannyira ddi n'obiwulirako. Kiki lwaki Sam Mayanja yafuna obutakkaanya lw'obwakabaka bwa Buganda? Kyetubuuza. Kiki ekizibu ekiriwo? Kyetubuuza kubanga ebya ddiru tubimanyi bibeera mu ddiru. Naye najja omanyi ebintu byetaaga amateeka. Bwe yabadde naye nze nabadde namusanyufu nnyo kankubuulire mwami Kwezi. Ate ntwala kye kyansanyusizza nti Sam Mayanja omanyi ffe twagamba abeewaffe eno tebalina mbooko naye bakuba abamu abalutansozi bagoba mpola naye baweekeeza bo badduka mpola gwe nolaba nga abatadduka naye gwe bagoba akola ki aweekeera ne tugamba ekyokusatu nti balwawo okukola gwe nolowooza nti tebagira ki tebagenda kukola naye bwe batandika okukola tebaddiriza ate tebazikiza kati kyasinza okunsanyusa Sam Mayanja omulokole owagugudde ng'agenze wa Haji Bujingo omufere yagenzeeyo bamusabire awo nategedde nti ekigoba kati kitandise okuweekeeza era omanyi bw'otandika okuweekeera olwo ng'onoonya weweekweka mukulu Sam Mayanja asabira kugugudde mulokole wagugudde kati ate lwaki yagenzeeyo ng'ali wa Bujingo ate ne wa Bujingo gy'agenda Ssaabafere waliwo bitunyiiza mwami Kwezi tugamba abantu olumu eddiini tuzigaana ne tuzira tosobola kukolimira bantu n'osaba essaala ekolima n'okolimira abaana n'okolimira n'abakazi Sentamuse Wandagi bwe ntula wano ku seeti mwami Kwezi mukyala wange tamanyi nakumanya nti ndi wano naawe ajja kukebera bukebezi ku mukutu ng'okataddeyo agendi obaddeko ewa Kwezi abaana bange abato Bukirwa ne Nantume tebamanyi byenjogera byange era tebabintuma naye gwe omusumba wa kanisa n'oyimirira ku kituuti n'osaba essaala n'okolima baffe n'eza Bujingo zikola naye nga ekisinga otuluma Bujingo ne Sam Mayanja bombi bagwira wano e Buganda ye Bujingo Munyarwanda oli Murundi Mayanja kyesimanyi naye Bujingo ye mumanyi Munyarwanda oli Murundi bombi bagwira mu nsi yaffe naye ate mu kifo ky'okukkiriza babeere naffe mirembe batabangula butabanguzi bwe yabadde ayogera Sam Mayanja mu bimbi kwe yayogedde akudde akazindaalo ke ekyo kyekyavaako obutakkaanya mu 1966 kubanga bayagala okukulyetinga state within a state ekyo kyabadde kikwataganira wa n'okusaba kwe yabaddemu genda mu maaso mpulira bibyo kakati twagala tulowooze nti bakola state within a state nga kyali kituufu nga ye bwagira ki bwagamba bwakyogerako naye omuntu agenda n'atusiriwaza n'alowooza nti ffe tetumanyi Bungereza erina state says satu eziri munda tulina United Kingdom ye yawamu yonna awamu Bungereza bw'ogiraba yonna awamu ye United Kingdom okugata guli obwakabaka bwonna eyinamu states 3 eyina England eyina Wales eyina ne Scotland ate yo Scotland okumanya eri wala Scotland ne ssente ezikola mu England tezikola mu Scotland eyina banka ezaayo 3 ezikola ssente ezaayo ezeekolera ekyo kyekisooka kati omuntu okutoza bagenda ne baagala bagala okulyetinga state within a state mukwano gwange yabuuzizza ani yabuuzizza mukwano gwange Kwezi ensi bwekulemerera n'ova ewuwo n'ogenda e Kasanda mutabani we gye yazimba amaka ge ku eka ze 5 oba 10 n'otuula wakaawe nga w'obeera oyinza okuvaawo n'okangaza nti wakawe nti wasobola kubeerawo basajja babiri tekisoboka bwe busiru bw'abano
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mulungi omulabi wa Kwezi Media Group ne Megatron mbaniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero. Wenkyaliza muganda wange Mukasa Sewandagi mbadde ndudde okumulabako ne Mukama yeebale nnyo yakuyisizza mu nnaku enkulu ate tusaba Katonda atusaasire akuyise ne mu mwaka omukadde tusigazaako olunaku lumu Mukama akuguse mu mwaka omupya. Nammwe abalabi baffe mwenna tubakulisa ennaku enkulu ate tusaba Mukama wasigaddeyo olunaku lumu lwokka abanguyize abaguse mu mwaka omujja. Nze Kwezi Robinson ku lwa Kwezi Media Group Megatron naye waali tubaagaliza ekiseera ekirungi tubaagaliza omwaka omujja 2025 gw'essanyu era n'emirembe ate mweyongere n'okubeera ku mukutu gwaffe guno tujja kubaweereza ffe tweyama tujja kubaweereza nga twekubidde nga tetukoze eki buli muntu yenna awulira ng'ayina buyino tumuyita ku mukutu guno ajje ayogere. Bangi nnyo batutiisatiisizza waliwo n'omwami Kerry ali South Africa n'ennamba ye nagifunye asikutya n'ennamba ye nagifunye eri +27 83 61 36 944 oyo yali South Africa. Erinnya twalizudde nga bamuyita Kerry yagambye mbu nno yali wakunzita nga Christmas tennaba kutuuka naye mbu nno nemba nga teyetegese bulungi kati sawa yo n'agenda kunzita. Waliwo n'omwami omulala ennamba yavudde Bungereza naye ng'agamba nti bagenda kunzita n'ono Ibrahimu Kasango eri noti 753 31 noti 3 noti 7 naye bw'atyo naye ndowooza nabadde ngamba nti n'abantu bano obwongo butono bulinga bwa nkoko omanye enkoko obwongo bwayo butono naye n'akatwe katono naye ate omuntu naye ate kunyooma nkoko ante enkoko sigaana enkoko etegeera lindako Kwezi obwongo bw'enkoko tebuyinza kuba bunene kusinga mutwe gwa nkoko kati bw'ogamba nti obwongo bw'enkoko butono ng'ate n'akatwe kaayo katono enkoko oba oginyoomye enkoko egera n'obudde obw'enkoko bwe baateeka mu mitwe gy'abantu emitwe minene n'egirimu obwongo bwa nkoko butini bwe enkoko etegeera. Kakati neŋŋamba nti abo baagala okunzita olw'okuba mbu nkyaza abantu aboogera ku Bobi Wine naye nga lwaki temukuba Pulezidenti Museveni amasasi kubanga yabatawaanya lwaki ate bakweza amasasi okusiga Pulezidenti Museveni mube Pulezidenti Museveni amasasi mumutte tubategeere nti muli baakabi naye ebyo bye mutiisatiisa abooluganda ffe katukyaze Sewandagi bannaffe bategeere ekyokukola gwe bw'oba oli eyo nga owulira kikuyisa bubi okwogera ku muntu we naawe jangu. Habibu Bwembo yabadde wano yayogedde n'awanda omuliro nawe nakuwandulira n'awandira Tugume n'awandira Muhoozi n'awandira buli omu tetwamugobye ku mukutu. Ambassador wa Firebase yali wano babadde bamukoze eki Habibu Bwembo obwange buli omu ajja n'awanda nga bw'alabye. Kaakati kye tugamba nti gwe bw'oba busungu bwo buli eyo ng'olina obutamanya totiisatiisa Kwezi kubanga tojja kumalako nange. Mukama ampadde emyaka gino 5 mu 3 ningiwangaala era yamanyi lwe ndikola ki lwe naafa ng'ojja kujja okwagala okuntemula mujja kwetta mwekka. Nze Kwezi wange sittibwa Mukama yalinzijulula naye mbu masasi bwe simanya Sewandagi azze n'akaso anfumite nze ekyewuunyisa ne Mukama tagenda kunzijulula naye yakuleeta nze yandeeta ssebo mumanyi kitange eno Lebulada Mawanda Sewandagi yayingira ewa nnyabo Naalongo n'anteeka mu ndoomo kitaawo mulwadde amutwala nemalamu emyezi 9 Bamuseveni be baamutta baamukuba amasasi. Buuza ku batulaba ssebo bannyabo ne basiba abatulaba abatuwuliriza bonna gye musinziira mbalamusizza abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukirako nammwe abafunye ebizibu ebitali bimu mbasaasidde. Ono Kwezi mutiitiizi naye ffe Abaganda tugamba nti yatya okufa yafa muto abalala baasigala mu zzaaliro kati bw'okula eno gye tuli
nze taata wange yafa myaka 38 yes kati wendi emyaka njisusse egya 38 nsusaamu emyaka 10 n'okusoba kati kitegeeza nti ate n'okuwangaala mba mpangadde nnyo okusinga taata wange ate taata wange bwe yafa nze yaleka ndi muto tekyaŋŋaana kukula yes kati ate nze taata wange we yafiira bwe nali nenkana siinaawo omwana yenkanawo bonna baayitawo dda ekitegeeza nti no taata we yayanguwa kati kwezirekeraawo okutya ebisiikirize abantu mu nsi muno buli olabanga okutiisatiisa omanya nti omuntu alemererwa gye bayita intellectual debate yes nze kwezi ntambula nnyo sibeera kweno kwezi media yokka naye buli awali atuvumye weŋŋenda n'otereeza ne ŋŋamba pulezenta waawo nti njagala omuleete tubiisanye bwenyi byeyayogeredde ku mukutu yes abyogere nga tuli naye wano n'amugamba nti asooka ayogere mwami Sewanda gimulabeko mpulire bwawanda waliwo bamuyita Njuki n'omulala oba bamuyitaani amanyanga manya abiri kati ono omulala bwe najja n'agamba kankaka nti omusajja yasooka abeereko mumulabe bwe nabeera ku mukutu teyadda yagamba simalaako omanye obulimba bulina amagulu mampi era abaana bano abavuma n'okutiisa abantu yes basaana babeeko kye bayiga mu byobufuzi temuliimu mulabe wankalakkalira yes ate temuliimu mukwano gwa lugenderezo kituufu mu Christmas holiday twalabye Bobi Wine ne famire ye nga bali mu kifaananyi ne Katikkiro Charles Peter Mayiga webali nnyo ng'era Katikkiro musanyufu nnyo ne Bobi Wine musanyufu naye nga buli omu yawanda ng'era agamba oli nti Nakaayi omanye ab'embogo bakyala bange nga boogera yes naye tolowooza nti it was a coincidence nti babadde buli omu agenze kusaba ne bagwaŋŋanako bugwaŋŋanyi Bobi Wine ne Katikkiro Charles Peter Mayiga levo gye baliko tebakyatambula ffa yes era tebayinza kugwaŋŋanako bugwaŋŋanyi awo nga bwensanze nga sibiteeketeeke nti Sewanda gyagenze ku Megatroni n'asangawo tugume mubuuzaganye nedda ate ne basinkanawo tebayinza kubuuzaganya ekyo kiri planned nze ebimu ebyo byannumanga Katikkiro Charles Peter Mayiga oyo ayina obunafu bwe ayina n'amaanyi ge naye obunafu bwe nze bwensinga okumanya kwe kwanukula buli amugambyeko ekigambo obunafu bw'amaanyi nnyo ye nga Katikkiro teyali badde nabo nti buli amugamba ekigambo amwanukula ekikyamu eyandyanukudde yali badde Charles Peter Mayiga oyo ye asobola okwanukula kati ze Sewanda gye ssaawa eno nkwanukula buli kimu ne bujja ku makya Ssaabasajja n'asiima ne bampaddamula oba tokyayanukula apaana olwo nfunayo ate abalala abakwanukula olwo mbale Busewanda gibwange obuli eyo obwobulabe bwe bukwanukula naye kati mbuuziza ekibuuzo ku makya ensisinkano eyo wakati wa Charles Peter Mayiga ne famire ya Bobi Wine ne bagenda ne mu group photo erekawo abali ku mpuyi zombi ababadde bavuma ng'ono avuma werudde eno nowerudde eno avuma alowooza nti Katikkiro tayagala Bobi Wine n'avuma n'alowooza nti Bobi Wine tayagala Katikkiro n'avuma endowooza entono abamu ne batandika n'okutugamba naffe buli bakulaba n'akantu nga kano aka Buganda Mengo politician mulabe edduka eyebadde eŋŋombo ssebo abaana nga gye bakozesa ne beerabira naye abaana aba nti si bagunjufu balina kye beerabira mwami Kwezi teriiyo mukulembeze okuva ku muzungu eyasooka alijja wano n'akulembera ensi eno Uganda nga yeebalamye Mengo tekisoboka ekisobozeseza Museveni otukulembera emyaka 10 Mengo Museveni yali avaako mu myaka 10 egyasooka nga Mengo tannaginyikiza egyo 10 egyasooka naye yali mugezi nnyo bw'aba agenda mu kalulu ka 96 n'agamba nti kabaka bamuteekeko abantu bangi ne bawakanya okuteekako ki kabaka eri mukwano gwange ntera okujjukira nnyo Katabanika ntera okukagamba njogera nako Tabanika Sserwanga Lwanga nti Sserwanga Lwanga yayogera kaati n'awakanyiza ddala okuzzaako kabaka era naawe ensonga ze nnyingi nga zonna ziri against obwakabaka ne babiwaayiriza Besigye ne tubagamba baba ne Besigye yaliko kwabo kuba Sserwanga Lwanga bwe yavaayo yeeyogerako bwabyogedde yeteekawo lwatu ne tugamba Besigye ne Besigye baba yabyogera
mu disclassifying minutes ezo kubanga emyaka 2 gyakola ki gyayitawo dda minutes ezo zali mu lukiiko lw'eggulu bazigyeyo eyatuyambe yali omugezi ennyo ye Solome Balungi Bosa n'agamba nti bano batuteze akatego tuteekeko omutanda nga bo bamaze okuyitawo ate bajje mu mateeka bamukole ki bamugyewo n'agenda mu kooti n'ebawaliriza era ne bakola etteeka erya 93 eriza abafuzi ab'ensikirano ye ng'oli akatego yakagwamu Solome Balungi Bosa kasa yakalaba n'amanya tukabuuka tutya naye olwokuba Museveni yali so desperate nga ayagala okukulembera ensi eno ng'amanyi tayinza gikulembera watali Buganda yakola buli kyonna ekikola ki ekisoboka mu lukiiko eggulu baagaana n'agamba nti nze yonvuddeyo n'ajja mu paalamenti n'akola etteeka ne liteekako abafuzi abaaki ab'ensikirano naye bw'otunula nti omuntu yalowooza nti basobola okubeerawo single handedly nga tebalina Buganda ekyo kwerimba era nze n'ab'Emmengo ntera kibagamba Mmengo bwe bateri mu gavumenti eteekwa kuba ku opposition teyinza kubeera nga teri mu gavumenti ng'ate teri mu opposition survival ya Mmengo oba survival ya Buganda ebaddewo okubeera ku sayidi zonna nti bwe batusinga amaanyi nga tufunye omukisa otwala mu buyinza ne babutubbako ne babutwala olwo nga tuyiiya nga tubeera eno nga tuwakanya ng'era bali bawalirizibwa nga tuli omusajja omugezi Raila Amolo Odinga ye muntu akyasinza okuvuganya kati mu Africa ebisanja ebingi ng'awangulwa naye buli lwe bamuwangula ate gavumenti eddako etambulira ku ye era teriiwo reforms zonna ze baakoze mu Kenya okuva ku kuvaawo kwa Moi yasiba Raila Amolo Odinga emyaka gyonna naye Moi gavumenti nemulema okutambuza ng'ayetaaga Raila Odinga n'amwetaaga ezo enkyukakyuka ezasooka zaali ku Raila Amolo Odinga jjukira asikira kitaawe Jaramogi naddira enkyukakyuka ezibajja sabasaba 7 ogw'omusanvu nazo zaali ku ye gundi ono Mwai Kibaki ateekawo reforms zino zaleese eza constitution 210 nazo zaava ku Raila Uhuru Kenyatta najja n'ayagala okugaana okolagana ne Raila yawunzika akolaganye ne Raila nga vice president wa Mugobi ddala ono omukyamwami najja kati aliwo William Samoei Ruto n'agamba nti nze sijja kukolagana naye tetujja kuba na mugaati omanyi mbwe Kenya osobola okugenda n'ogulako toosi 2 ku mugaati nti nusu mukate akuna tetujja kubikola teribwe tutagabana naye obukulembeze bwe bwamulemerera n'ano na Raila Amolo baali bamutwala nti Raila Amolo Odinga abeera ku opposition naye essaawa 24 mu gavumenti bamwetaaga is a necessary evil ne mu Uganda wano Buganda is a necessary evil ojagala tojagala erina kubeera mu buyinza you cannot survive without Buganda ekyo kituufu Uganda tesobola kubeerawo awatali Buganda bano bannaffe beerawo ne batukudaalya ne batujooga naye olabye emirembe egiri mu kibuga niitirivu okuvanga ennaku z'omwezi 24 nze mpita mu kibuga Kampala n'empewo gyenzisanji wulyanga ejjudde obulamu Baganda bo bazzeeyo ewaabwe era obudda ntuuse wano leeti nga manyi naawe oli wammwe nze mbeera mu kibuga ffe tuvaamu nze manyi bulijjo manyi naawe oli weeyo nedda ssebo Baganda bo bwe baavudde e Buganda ne baddayo ewaabwe abasajja katugamba nti Buganda buladde Buganda mirembe kitegeeza ki nti abazzi abaava ewaabwe ne bajja e Buganda be batumalako emirembe kati ffe ab'e Buganda kitukakatako okwerwanako ne tulaba nti bano abatucyankalanya tuba kontrolinga naye nga temuyinza beewala kujja wano kubanga wano ye senta y'enkulaakulana ya buli kintu ate mu abasajja abakulu sente zireke kuba malamu baani kwezi bw'obanga okoze n'owulira nti okoze by'okoze ne bigaana gamba nti abaana bange byesikoze baligira ki bali bikola leka kwefuula nabyejeego n'omusajja omukulu basajja mivule omusajja oyo yesewa kiryanga eri abasajja mivule yeetuuma lyetuume naye nga basajja mivule yabaaki ayinza okuba yeetaaga kusabya omanyi mulina ensobi gye mukola basajja mivule musajja muyivu nnyo mwana wattu muyivu ddala basajja mivule ne Pasita Kayanja oli owawali basomera mu yunivasite emu mu Amerika kiki basomera mu yunivasite emu mu Amerika era bombi balina doctorate mu theology
va kuzina eza Saamu Mayanja ze bamugabira obugabizi nti street preacher. Bano basajja abaasoma ebitabo abalina PhD mu theology. Eyaddala. Kati eddiini bw'ogisoma manya abantu balabula bulijjo. Bw'oba ogenze wa Yesu genda ne Yesu. Bw'ogende wa Muhammad genda ne Muhammad. Bw'ojje waffe mu nsozi tambulira mu nsozi. Bw'onaayimirire wa Muhammad n'oyimirira ne ku lusozi bijja kwekubira kuba zombi tezisimbula lumwe ne gyasimbula nga enekyasigadde bakunuula amagulu n'okugwogwe. Kati basajja mivula alabika ayimiridde mu zombi. Kyokati basajja mivula alimu ensaasi Omutwe mukyamu. Basajja mivula simulamu teetaaga kukebera. Okumanya omuntu nti mulalu teweetaaga kumukebera. Byokola byokka biraga nti oli mulalu. Basajja mivula yagwadde edda. Kati namulabye ennaku ezo ng'aboolereza ekigambo twakyogeddeko. Nze ennaku ezo mbadde ntambula Buganda okuva lwe nawummula nkola emirimu gyange gino egy'ettaka. Ntambula Buganda eno nengyetooloola. Abantu ku kaadi bbiri eya NUP n'eya NRM abavuganya abazisingako ebitundu 9 ku buli 10 si Baganda. Eza NUP eyaffe eya NUP n'eya NRM ate yo eya NRM esuse kuba eya NRM buli aspiring candidate weri wano mu Buganda kitange ne mukazi we ye kijja kitya gwe noonya ba district woman MPs noonya ba constituency MPs ojja kubalaba abasinga obungi bali abeeri balowooza nti basobola okuvuganyiza wano ewaffe naye ewaabwe bw'ogendayo nze nabaddeko mwakyolineramu ewaabwe bw'ogendayo tosobola kusangayo muntu wa ggwanga ddala avuganyizaayo naye basajja mivuyo ye bwe yazze kubanga bamuwadde obusente. Owai obutebe buli eri waggulu genda ogyeyo obutebe muleete wano ye basajja mivule bwe yazze obwongo bwe nga bumulowooza nti bw'atuula ku seeti ayina kuwolereza bannamawanga kuvuganya Buganda. Bwe yagambye Mwami Kwezi ekimu ku bisinza okutabangula ensi eno be bantu okutwala ebitali byabwe. Nabadde nga mbala ku Christmas Kampala Metropolitan erimu lufule eziwerako naye nze saabaze Christmas njagala kubala zinnaku eza bulijjo ng'olwaleero lufule ezo zonna ezeetoolodde Kampala olunaku bwe zisala ente entono ennyo zisala ente 300 ente 300 buli nte bwe beegula akakadde kamu kitegeeza ki nti abalunda ente buli lunaku bayingiza musawo yaabwe obukadde 300 mu nnaku 10 baba ne biliyoni meka mu nnaku 10 baba ne biliyoni ameka mu mwaka baba ne biliyoni ezisukka 9 abo balunda ente baali badde bakyatufunza wano anti wano wali enkulaakulana obeera eri bubeezi n'olunda nte ezo n'otunda eno abazirya olowooza bonna buli omu ayina ente ne weefunira ssente bonna se balina nte n'ettaka ttono era bonna tebateekwa kuba ani akulimba ettaka ttono bw'oba ogamba mbu ettaka ttono okuva ku koolaasi katukwata luguudo ogenda wa Mama Museveni okuva ku koolaasi okutuuka ku geeti ya Pulezidenti Museveni Eruchere wali kilomita 4 kilomita 4 meka tewawerawo nnyumba 400 zonna faamu waliwo faamu gy'oyitako ng'ovuga emayiro 7 eno n'eno nga waliwo omuntu ogwo ne mayiro 7 bazirundiramu batya gwe lero ogamba mbu ettaka ttono tebalina nnyumba eno ewammwe buli kkubo kuliko ennyumba ziri ku kkubo eri tebalina nnyumba ku kkubo ku kkubo ebafaamu nokka akataalitaali n'olinnyalinnya ennyumba ebeera waggulu ku lusozi nga wanoona wali herethe eri olusuku eno wante zezituunyana n'enfuufu teri nayo Karamoja eyo nvuddeyo ogende Karamoja Karamoja yerina gold deposits ezisinga kumpi obunene mu Africa abe Karamoja obalekera gold waabwe tobeetaaga Kampala tewaliwo nansonga lwaki omuntu yali badajja omukaramoja yali badajja okusomera Makerere University ku gold yali Karamoja wandibadde university y'amaanyi oyo no njogedde gold naye wali ate ekyobugaga ekisinga gold bakiyita vermiculite naye bamusima Karamoja naye genda yo olabe baani abasima gold ne vermiculite eriyo omuntu nyamukubulira nga tetuli ku mpewo wano ayina square miles 10 Karamoja yakozesa mineral exploration map eya Sir Edward Mutesa gye bakola mu 1959
ogitegedde yali enoonya bya bugagga mu Uganda yonna n'agenda Karamoja buli we baagamba nti waliwo golodi ettaka n'aliwandiisa mu mannya gwe square miles 100 gwe genda onoonye inventory yekobaana n'aba ministry ya land ani akufera ye mukulu alagira bulagizi waliwo omulala wano buli public land eri mu Buganda kumpi bagimuwandiisaako kasabasanga eri vacant genda empigi mulandi olawo basobola okuwa inventory ya public land mu Buganda gende Wakiso olawo basobola ogikuwa gende Nakaseke olawo basobola ogikuwa gende Sembabule olawo basobola ogikuwa gende Rwengo olawo basobola ogikuwa ensonga zibagana okuwa inventory ya public land eryeji nti abeewandiisa ku ttaka bangi abazze okubba ebyobugagga by'abannaabwe yo vaayo jangu ebusoga abantu baayo ng'obawadde masannyalaze gokka sente ze tujja ku umeme masannyalaze ge tusasula gokka ne bafuna ka percentage kaabwe 20%. Toyinza kulaba Musoga Buganda asiika chapati bonna babeera eri waabwe nga bakola nga beeyagala fuwa ne waffe ne bwotwala ebyobugagga byonna ekyobugagga ekikulu ekirina baki bantu kakati obuzibu bwe tufunye bebo ba immigrants abava gye bavudde ne bajja wano ate ne balowooza nti bayinza otusinga okutannama nabadde ndaba mukwano gwo Sam Mayanja minisita omuto ow'ebyettaka bw'omulaba olowooza nti ye minisita w'ettaka alina amaanyi naye ekizibu tekiri kimu bakiyita Buganda alwanyisa Buganda namukolako okunoonyereza ne mugamba mukwano gwo ne mukugamba kitaawe jjajjaawe yali mwetissi wa migugu owa Reverend Canon Apollo Kive Bulaaya yakwata entwala ye yamuleeta bambi Canon Apollo Kive Bulaaya yagendanga okubuulira enjiri Rwanda Boga Zaire nawa abasajja abo babeeranga n'abantu babe baleetanga bwatyo bwamuleeta okumugjawa e Burundi kyogamba Sam Mayanja Murundi ajjeyo akiwakane yese wandaki jjajjaawe birebwe beddira ki saagala kunnyingiza mu birebwe simutegeera nze siwaayiriza n'erinnya sirimanyi bino ebigambo mbyogedde ebbanga ddene nsoose naliwulira ku ggwe birebwe genda omubuze kitaawe ye Ernest Birebwe Mayanja abaana bonna baganda be bonna saagala kwogera ku bali mu US balina erinnya eri bonna babayita Mayanja bakyusa lya ddiini ne Mayanja kitegeeza mutambuze gwe muga Mayanja okutambula mulimi Oluganda nga mwe abasamize Mayanja abamutambuze okitegedde abaganda be bonna balina erinnya eri Mayanja nini tukusenza mu Buganda jjajjaawe n'ava eri n'azaala wano kitaawe Ernest Birebwe ne bamuwa ettaka omanya nyumya ayogera nnyo kubaagabana ettaka naye abaagabana ye tayogera nti ne kitaawe yagabana kitaawe yagabana hafu ya mayiro ebukumula kitaawe yagabana eka zaana ekinda mityana ana mwemu wasavaawo taligulanga okimanyi ti wasava nnyo naye obuzibu bwe tulina naye nti ne bwagenda obugenzi mu kkanisa ng'agenze kumusabira bwe yakutte akazindaalo yatandikidde ku Bwakabaka bwa Buganda ng'ate abugamba ki ebigambo byabadde abugamba mbirina bingi naye oba naabikuzanyira ddi n'obiwulirako kiki lwaki Sam Mayanja yafuna obutakkaanya Bwakabaka bwa Buganda kyetubuuza kiki ekizibu ekiriwo kyetubuuza kubanga ebya ddiiru tubimanyi bibeera mu ddiiru naye najja omanyi ebintu byetaaga mateeka bwe yabadde naye nze nabadde namusanyufu nnyo kankuwulire mwami Kwezi ate ntwala kyekyansanyusizza nti Sam Mayanja omanyi ffe twagamba abeewaffe eno tebalina mbooko naye bakuba abamu abaluta nsozi bagoba mpola naye baweekeeza bo badduka mpola gwe nolaba nga abatadduka naye gwe bagoba akola ki aweekeera ne tugamba ekyokusatu nti balwawo okukola gwe nolowooza nti tebagira ki tebagenda kukola naye bwe batandika okukola tebaddiriza ate tebazikiza kati kyasinze okunsanyusa Sam Mayanja omulokole owagugudde ng'agenze wa Haji Bugingo omufere
yagenzeeyo bamusabire awo nategedde nti ekigoba kati kitandise okuweekeeza era omanyi bw'otandika okuweekeera olwo ng'onoonya weweekweka mukulu Samayanja asabira kugugudde mulokole wagugudde kati ate lwaki yagenzeeyo ng'ali wa bugingo ate ne wa bugingo gy'agenda Ssaabafere waliwo bitunyiiza mwami Kwezi tugamba abantu olumu eddiini tuzigaana ne tuzira tosobola kukolimira bantu n'osaba essaala ekolima n'okolimira abaana n'okolimira n'abakazi Senta Musewandagi bwe ntula wano ku seeti mwami Kwezi mukyala wange tamanyi nakumanya nti ndi wano naawe ajja kukebera bukebezi ku mukutu ng'okataddeyo agendi obaddeko ewa Kwezi abaana bange abato Bukirwa ne Nantume tebamanyi byenjogera byange era tebabintuma naye gwe omusumba wa kanisa n'oyimirira ku kituuti n'osaba essaala n'okolima baffe n'eza bugingo zikola naye nga ekisinga otuluma eza bugingo ne Samayanja bombi bagwira wano e Buganda ye bugingo munyarwanda oli mulundi ekyamayanja kyesimanyi naye bugingo ye mumanyi munyarwanda oli mulundi bombi bagwira mu nsi yaffe naye ate mu kifo ky'okukkiriza babeere naffe mirembe batabangula butabanguzi bwe yaba ayogera Samayanja mu bimbi kwe yayogedde akudde akazindalo ke ekyo kyekyavaako obutakkaanya mu 1966 kubanga bayagala okuliyetinga state within a state ekyo kyabadde kikwataganira wa n'okusaba kwe yabaddemu genda mu maaso mpulira bibyo kakati twagala tulowooze nti bakola state within a state nga kyali kituufu nga ye bwagira ki bwagamba bwakyogerako naye omuntu agenda n'atusiriwaza n'alowooza nti ffe tetumanyi Bungereza erina state says satu eziri munda tulina United Kingdom ye yawamu yonna awamu neyo nga Bungereza bwogiraba yonna awamu ye United Kingdom yes okugata guli obwakabaka bwonna erina mu states 3 erina England erina Wales erina ne Scotland ate yo Scotland okumanya eri wala Scotland ne sente ezikola mu England tezikola mu Scotland kituufu erina banka ezaayo 3 ezikola sente ezaayo ezeekolera ekyo kyekisooka kati omuntu okutooza bagenda ne baagala baagala okuliyetinga state within a state mukwano gwange yabuuzizza Kwezi ani yabuuzizza mukwano gwange Kwezi ensi bwekulemerera n'ova ewuwo n'ogenda e Kasanda mutabani we gye yazimba amaka ge ku eka ze 5 oba 10 n'otuula wakaawe nga w'obeera oyinza okuvaawo n'okangaza nti wakaawe ntiwasobola kubeerawo basajja babiri tekisoboka bwe busiru bw'abano tetubayitanga Bugingo ne Samayanja ani gwe twayita okujja wano anti nabo beesanga bali wano bazadde baabwe abazaalira wano bazadde baabwe twabayita tewali yabayita naye ensi nabo nali wano n'enkulaga census eyali 1911 nga wano mu Uganda tewaaliwo Munyarwanda tewaaliwo Mulundi tewaaliwo Muluuli tewaaliwo Munyala wano mu Buganda aba bantu bana tebakola tebaaliwo mu census eyo abaaliwo ne babula babiri abakaavirondo n'abaziba baabula bafuuka Baganda era kati oyinza okuba nga Kwezi gwe kaavirondo era kyebuuza Kwezi beddira ki naye ne Katikkiro waffe yali muziba yava buziba kisoboka kakati bwabaga ekyo mukireke twakimira egyo tusookera omuntu n'akugamba nti abo bajja wano baagala okuliyetinga state within a state si kyekisoose era ne twagala okuliyetinga state within a state si ffe tukola ki si ffe tusooka Bungereza erina states meka ziri munda mu nsi gye bayita buki Bungereza tebangayo butali bwenkanya ate bana bambalowooza nti abantu basoma kwata ekitabo kya Sir Edward Muteesa kibayita The Desecration of My Kingdom kwata ekyokubiri kya Professor Ebike Kasozi The Bitter Bread of Exile bisome obutakkaanya crisis ya 1966 tevanga ku kifo kya Buganda mu Uganda yava ku butakkaanya wakati w'abantu babiri Dr. Apollo Milton Obote ne Sir Edward Muteesa tewali mulala
butakkaanya bwabwe ng'abantu. Sir Edward Muteesa, Dr. Paul Milton Obote n'agoba Sir Edward Muteesa mu State House Entebbe. Abantu boogera nnyo ku lwa 25 May, 24 May. Olwa 24 May ye yali enkomerero ye butakkaanya bwonna obwali bubaddewo. Abantu boogera nnyo ku kiteeso lwasa mayinja ekyayisibwa mu lukiiko e Mengo. Ekyo ekiteeso kyekyasembayo ekyali kigoba gavumenti ya Uganda ku ttaka lya Buganda kyekyasembayo. Obote yagoba kabaka, yagoba president, yagoba kabaka, yagoba president mu State House Entebbe. N'amenya obuwaayiro bwa ssemateeka w'enkaaga mu ebiri. N'ajjira obuyinza bwa president n'abumuggyako n'abufuula obwa prime minister. Okitegedde? N'addawo bw'amala okola amendment eyo ng'obuyinza bwonna obubadde obwa president abugyawo abwewadde mu nnongosereze y'ankaaga mu mukaaga. N'akola ki? Kabaka n'avaayo bano ne baleka bayisa ekiteeso nga kabaka avudde nayo ng'ali mu lubiri Mengo. Bano kwe kuyisa ekiteeso kyabwe nti mujje oba bwe mukoze gavumenti mugikole ki? Mugijjeewo. Naye gwe tulaba nti kyali ky'amagezi okujja obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka afuuke nga bakabaka b'e Bungereza oba Queen nti kabaka waffe yabeerewo obuyinza bubeere. Omanyi era nakyo muyina ekizibu kye mwogeramu. Queen wa Bungereza mwe gwe mulowooza nti talina buyinza. Bw'atakuwa instruments of power nga bakulonze mu kalugwe Katikkiro tosobola kukola. Oyo talina buyinza. Oyo talina buyinza. Ssemateeka wankaaga mu mukaaga wankaaga mu ebiri yali mulambulukufu bulungi. Era yali ayogera ani ayina kukola ki naddirwa okikola. Era obuyinza obuli executive bwali byonna bwe mwogera olwaleero byolaba Bungereza bwe byali mu nkaaga mu ebiri wano. Nga prime minister janga agende wa president kuno nayo bunonyi ki instruments of power. Naye ng'obuyinza buno obuddukanya gavumenti bwa prime minister. Naye guno omululu omuntu okulaba nga waggulu we tayagalayo kulaba amukola ki? Amukulembedde wadde ali ceremoniyo. Bino by'owula Mwami Museveni ayomba mboyo Lukwago twamulekera bikufulu na bijegere. Eyo ye fitina yetuusa abantu mu mbeera eno. Sam Mayanja bw'atuuka ku leve eyo ng'akugambye nze set up kati olaba naawe omusajja mukulu abadde bakubuguyazizza nti ebyebungereza olabanga ebyenjawulo ku byali wano tebyali na njawulo na byali wano. Ebyebungereza byennyini system nga bw'ogiraba omungereza bwe yagitulekera omungereza yakwata system ye y'ebungereza gyakufugirako kati bungereza olwaleero n'agituwa wano. Enjawulo yali emu nti ebungereza yo family efuga yali eki emu. Wano ewaffe baali bakkiriza nti abakulembeze ab'ensikirano abataano bisanja bajjanga obukulembeze bujjanga kwetolera muki mu bbo obwo obwa waggulu. Naye nga wansi eriyo prime minister ne batukola bubi twanyumiddwa obukulembeze obwo nga kinyuma. Kati ono Sam Mayanja yibwajja alowoozesa abantu nti batabitegera naye olw'okuba munnamateeka nga yasoma amateeka nkimanyi byayogera abimanyi era abyogera alina kyagenderera. Adolf Hitler omunazi yagamba bw'ati kola obulimba oba limba savuwaza obulimba bwo buddiŋŋana olutata abantu bajja bukkirizaamu nti bwe butuufu. Yensonga lwaki Sam Mayanja buli wabeera addiŋŋana bulimba buno obulimba bwe abuddiŋŋana naye ng'amanyi buki bulimba. Sam Mayanja bwe yabadde atubuulira awo kankugire wano akatabo ayogera ne ku Buganda Land Board. Agambye nti Buganda Land Board company ya muntu omu yakino nakiri teriiwo. Buganda Land Board eno bw'ogisomako bagamba Buganda Land Board is an organization set up by the Kabaka of Buganda to manage land and properties returned under the Restitution of Traditional Rulers Act of 1993 Cap 247 measuring 350 square miles and the assets that were returned in the Memorandum of Understanding that was signed between the President of Uganda and His Majesty the Kabaka of Buganda. Buganda Land Board Limited has been offering services on only Kingdom land but is now open to serve the general public on all matters concerning land across Uganda through the one-stop center. Ayogera ati Buganda Land Board Limited
ye kampuni eyateekebwawo kabaka okumuyambako okulabirira ettaka square miles 305 eririye ng'omuntu square miles 305 eryo lya Ssaabasajja Kabaka ze baamuddiza n'ebyo ebintu ebyamuddizibwa mu tteeka erya 1993 eryazzaawo obufuzi obw'ensikirano mu nteeseganya ze baalimu n'eryo ne baafuna mu memorandum of understanding mu nteeseganya ze baalimu ne kabaka wa Buganda eyo ya 2013 nga basaako Charles Peter Mayiga mu August. kaakati ebyo nga Kati tuvuddeyo ono. kaakati nga tuvuddeyo nze nina ekintu kyenenya Buganda Land Board kyesikkaanya nayo waliwo abalangira bali wano Kitayita abalangira abo bava mu Ssekabaka Kikulwe balinawo ettaka ddene nnyo kaakati juzi muganda waabwe yagenda n'afa kati aba Buganda Land Board ne bagenda n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye mbu ettaka lyabwe yali wadde n'abagereka akoleko olusuku ate nga mu kusooka waliwo ettaka ery'Ekitayita lye babba ku balangira ne baleeta ne bbaasi n'etema ebintu by'abantu nga bagamba nti nno Ssaabasajja yasiima ettaka n'aliwa n'abagereka akoleko olusuku ettaka baaliguza Kabushenga n'akolako ebyo bye mulaba eby'emmwanyi na buli kimu kati babadde bayingiridde abalangira ne baga nti nedda ssebo Buganda Land Board mwe muli bakopi mwajja buzzi kukolera lino ettaka lyaffe eryabalangira kuliko n'amayumba ge baziikamu abalangira bali bajjajjaabwe abaasooka ne bagamba nti mwe mugamba mutya oli kabaka muganda waffe addira ate ettaka eryaffe eryabalangira n'aliwa mukazi we gwe twawasa obuwasa kati ffe abalangira tufuuke emmombo ze omukyala ajje atwale ettaka lyaffe n'ebijja kakati tubisengule tubitwalewa be bali mu Buganda Land Board kati kankunguli olina kyotamanyi aba Buganda Land Board njagala kuyiga kunze naye bwe bubyo balinamu oyagadde kuyiga kunze tugende mu maaso ettaka biwandiiko alina ebiwandiiko yaba nannyini ttaka era be balina ebiwandiiko gwe baawandiisa mu ttaka eryo ku kyapa ye nannyini ki ye nannyini ttaka eryo memorandum of understanding ya Katikkiro Charles Peter Mayiga yakomyawo ettaka lyatuwa ettaka eryo ne likwasa kabaka wa Buganda bwe mala oddikwasa kabaka wa Buganda abalangira abo bajja okugamba nti ettaka lyabwe era bw'owulira nga boogera nga bagamba lyabwe bagambe bajjeyo ekyapa olabe ettaka eryo lyawandiisibwa mu mannya gaani ekyokubiri njagala ojjukire abalangira balina omukisa ku mulembe guno omutebi edda abalangira tebaabangawo bwe babeeranga beekwese kubanga twalinganga tubamanyi nga balina obusobozi obuwamba Namulondo Buganda y'okutaasa ekyo buli alina obusobozi obuwamba Namulondo teyabeeranga kumpi ne Namulondo tukanya eno kampuni bwebe managinze ettaka negamba nti egenda kuliguza oba Kabushenga nga bwogambye nti neriguza Kabushenga ekirungi ebya Kabushenga nali mbimanyiiko ettaka eryo abaali balikaayanira beerabira nti mu Uganda mulimu gye bayita legal regime Sewandagi kitange nga mwana wa Maliko Nyanzi Serwanga nga Maliko Nyanzi Serwanga mwana wa Tofiri Kigwogwa Kaddu nze sentamu sisobola kugenda mu mateeka agafuga eggwanga kati nenkaayanira ebintu bya Tofiri Kigwogwa Kaddu ng'abo weebali okukaayanira ebintu bya Tofiri Kigwogwa Kaddu nze sentamu wamala kubeera nga bali mu layini ya Maliko Nyanzi Serwanga tebaliiwo kubanga kati baba bagabana ebintu Maliko Nyanzi Serwanga yagenda n'agabana ebya Tofiri Kigwogwa Kaddu kati kitange Sewandagi n'agenda n'agabana ebya Maliko Nyanzi Serwanga byagabanye mu bya Tofiri Kigwogwa Kaddu kati nze nengenda nengabana omugabo gwa kitange gwe yagabana mu bya kitaawe Maliko Nyanzi Serwanga kati obuzibu buva sentamu Sewandagi ava eno n'agenda akaanira ebya Tofiri Kigwogwa Kaddu ng'ate mu bya Tofiri Kigwogwa Kaddu omugabo gwe gulina kuyita mu kitaawe Sewandagi kati ng'ate kayina mugabo gwa kitaawe ki Sewandagi kati obukirala nekiretebwa bukulupya obuli mu minisitule y'ebyettaka nti kwezigo bogamba nti oyo yali jjajjange bw'oba ne ssente z'entonotono nga bakuwandiisa ku kyapa nga bakuwa nga toyina na mpapula za administrator ezo zifuna
busikasokoza sente nga bo bakuwandiika era abantu banyize mu emirimu gyenkola abantu bangi mbasanze ng'olina weebukojja nga yeewandiisa ku ttaka lya jjajja wa kitaawe era nga yalitemaatema nga yaligaba ku ttaka lya jjajja wa kitaawe naye nga ebukojja gyalikola ki gyalikalya kati abalangira bano njagala obeetegereze waliwo omuvubuka bamuyita Jjuuko kivubuka kinene kakati kankwe kukyabalangira nsoko ndeko kukyajuko kukyanga ekyabalangira kino kyankwatako nnyo kubanga ffe tubadde tugenda ebbanga ddene waabwe waka abalangira abo bagamba nti ndo bakamala ku ttaka eri bajjajjabwe emyaka 3 balina amayumba g'abajjajjabwe ge babaziikamu biro bye baziikanga edda naye nga babazimbako n'amayumba engugu ziri muliza zotayiza nakufumiitiriza kati ne bajja nga basika buli gwe basika nga bamuziika bazimba mu amayumba geera abalangira bwe bakola waliwo kinakani kyamaanyi nnyo kaakati ono omusika yasembye okufa yafudde mu covid kaakati tebanna bakwabya lumbe ne babadde tebanna bakwabya lumbe mengo neyingirawo etwala ettaka bayinawo ekazi zaali nyinyi kumpi egenda kuwera mayiro kaakati abantu ne bagenda nga basengako ne bajja ne bakuba ettaka lyabwe lyasigalawo eddala ne balireka kati Buganda Land Board bwe yazze ne bakuba ettaka nga balangira bagala atwaleko eryabwe ne baga nti affe katusigazeeko ekazi ne305 mmwe mutwale ezirimu abasenze mwe mumanyi kimunaakola ki neffe embuga y'abajjajjaffe esigaze lino ettaka eritali ku basenzi era lyonna baalisiba bulungi sengenge bano bagamba nti nedda n'abagereka tekulitwala andi njagala kino kiyige era okitegeere omuntu okugamba nti wano wange naddala ng'oyogera ku ttaka ojjayo biwandiiko baalikuba ettaka eryo baalikuba era baaliteeka mu mannya g'abano ekyapa kyabwe tekinnavaayo kwezi kati bino njagala bimanye ndi muyizi w'amateeka ate ndi mukugu nti abayizi b'amateeka ate ndi mukugu temuyiga amateeka ku harmonizing abantu oba mu journalism muyiga amateeka kwezi muyiga amateeka okukulupya abantu kwezi oba mu journalism nange nkuwuliriza ng'oyogera bya journalism naye bwe tuba mu mateeka olumu owulirizanga genda mu maaso kankuwa ekyokulabirako ewamala waliyo amasiro amasiro ago galina acres ezisukana mu 8 omuwala yakeera ku makya n'agamba nti ye musika waawo n'alinnya n'asika ne bamuteekako bw'ogenda ewamala ku masiro kati tewawera eka mmeka ekituufu bagatundatunda wonna batundawo naye nga amasiro si gage nga yange baali bantutte ngulewo neŋŋaana amasiro si gage ng'eyakola ki ng'eyasika amasiro ga Bwakabaka n'abo abalangira gye bakugamba ettaka si lyabwe bajjajjaabwe si baabwe naawe obuzibu bwe buvudde bajjajjaabwe ba Buganda obuzibu bwe buvudde kati nti olw'okuba abantu baagala okufuna batandika okuwuninga bajjajja baabwe kati ate ono aligabira omukyala we tannaligabira mukyala bano abasajja nga babadde balumbi era ngenda balita ku programu tannaligabira mukyala babadde mu nteeseganya emmengo kati nga bagamba kubanga omwana yanambulire bulungi twabadde mu nteeseganya ne tubagamba nti ffe ettaka eryaffe terigabirwa mukyala waffe kabaka alina ettaka eddala anoonye ettaka eddala agabire mukyala waffe kati olwo kankubuulye kino lindako nekyo nakyo kikyamu abakazi bonna mu Buganda Bakabaka teriyo mulangira akikinala n'agamba nti oyo mukyala waffe ne kabaka naye mulamu we lindako nekikisoboka tabeera mulamu we abeera ki kabaka omufumbya Ganda n'antabalira batyabi anti abeera ki oyo omuzza Nganda talina mukazi na muntu yenna era gwe toba muganda wa kabaka oba muganda wa Mutebi Mutebi yasembayo okuba Mutebi ng'ennaku z'omwezi 3 Julayi omwaka 1900 mwesatu oyo yali muganda wo ono aliwo si muganda wo
kituufu kyoyogera kwezi byenjogera biyinza okubeerera ebizibu okutegeera n'okumanya naye byenjogerako muleke kuwaganyaza bantu. kyeŋŋamba kiri kimu Buganda Land Board ereme kubba ttaka ly'abalangira kati abantu ng'abo balina ettaka lyabwe awo sijja kukkaanya naawe era siri wano kukkaanya naawe tetujja kukkaanya ku kya Buganda Land Board lindako siri wano kwezi siri wano kukkaanya naawe ku byenjogera singa njagala tukkaanye naawe twalibadde nga tusooka wali ne tumala okubiteesaamu nga tetunnajja kati netugenda tutuuka wano nga byetwogedde tumaze obbikkaanya nga byetwogedde kubanga ekyo ky'ettaka sijja kukikkiriza nze essaawa 24 nze kyova olaba abantu abasinga obujabuza era Sewandagi lwaki ye tebamukwata tebamusiba watambudde n'omukuku nze ndi musajja wa biwandiiko akati ebiwandiiko lete bijja kukola tujja bikosa buli kintu kyonna kubanga obudde buli kintu kyonna kyentambula nakyo ntambula na biwandiiko obudde butuweddeko tewali ndagaano gye sikola gye sirina kakati kankulage minisitule y'ebyettaka mu mwaka gwa 1900 mu 2008 ndowooza mu 2018 si kyekyo ebimu muteeka okuba nga mubimanyi ate tukafa okubayamba mwe abatabimanyi muleke kubuguyaza bantu kakati bali kati abo bwe bajja kati babatwalako ettaka lyabwe nga batunula si lyabwe lyani si lyabwe bo bennyini ate kati be babbi b'ettaka kakati awe tugenda okuttira omuntu nze kankubuulire Sewandagi nze tojja kuva eryo gye weemalikire ku ttaka lyange kakati njagala tunulire olupapula luno what the law says on land evictions naye bano bwe bamala odikola kino kyakubibwa Ministry of Lands Housing and Urban Development mwaka gwa 2017 kati bamala okukuba bino babibuulira bali abalala bakakuba mu Lungereza ne bakakuba mu Lukyoli ne bakakuba ne mu Lukalamojja naye mu Luganda tebakakuba kuba bakigenderera nga bamanyi bulungi bajja kujjewo bagambe kwezi ng'otuddaawo nti ettaka liryo era owaka n'okubene mu ngalo nga bw'okubye bw'oti tujja kutta omuntu naye ng'ettaka si liryo lyange nze baali balyemalikirako eryange ettaka si omanye yali alyemalikirako nabagamba mundeetere ekyapa Mukama Katonda kye yabawa ku ttaka lino nze ewange ndimala kufa Katonda nenvaawo andi kankubulye mwami mwe Sewandagi ne mulyoka mujja n'obupapula bwammwe kwezi ky'olina okumanya ku ttaka lyange kwezi ky'olina okumanya kiri kimu era njagala n'abatuuliza oleke kubawaganyaza kwezi bw'oba okyasobola okutegeeragana nannyini ttaka sirina nannyini ttaka nze nannyini ttaka bw'oba okyasobola okutegeeragana ne nannyini kyapa kati kale gwe nannyini ttaka bw'oba okyasobola okutegeeragana ne nannyini kyapa kw'oli ng'okyali mulamu yamba abaana bo abajjwa n'abazzukulu abaliwo abalibaawo n'abaliddawo ng'okyali mulamu ettaka biwandiiko ettaka lifugwa mateeka eno yonna embiranyi gy'olaba Sam Mayanja gy'alina n'Obwakabaka bwa Buganda bw'oba oyagala okumanya kweva kyewasoose okubuuza kakati abaana bamaze kutaka emyaka 3 teri mwana amaze kutaka myaka 3 famire yaabwe obujjajja bwe kati omwana agenda omubuuze obujjajja obuva n'obuddo lindako kyangu kakati gwe ngolyoka weemalika ng'ojjako ku ttaka kwezi kyangu okubuuza omwana muteeke butesi sagala kuta omwana muteeke butesi wantu annyonnyole mubuuze mumaze kutaka emyaka emeka nti 3 abamaze kutaka emyaka 3 babajjako mwaka ki kubanga ono 224 bw'oba oyagala kujjako emyaka 3 tuddayo mu mwaka meka siri ku 7 kakati mugambi kitono nnyo kubanga nze jjajjange Alexis Sajjabbi yazaalibwa 1863 tuba tetuwezaawo myaka bimeka 3 ffe we tuli wali emingi ennyo mu 63 tujja okuweza emyaka 10 ebimeka ebibiri mu 63 kati oyagamba nti amaze emyaka 3 omugamba bugambi ntandika okunnyonnyola jjajjaawo ng'atandikira ku ye ng'agenda ku kitaawe eno Lebulada Mwanda Sewandagi ng'agenda ku jjajjaawe Maliko Nyanserwanga nga bwakubulya omwaka gwe yazaalibwamu ebyabwe bitereevu nnyo ebyo biyiiye buyiiya ebyabwe bitereevu nnyo tebyalina butereevu n'olubiri lwe balimu obutereevu buli mu biwandiiko sebo nkubuulire olubiri lwa kabaka ki baava mu kabaka Kikulwe kabaka Kikulwe yaliwo mu mwaka ki ate nze mbimanye byabwe kakati olinganga atugamba nti naye nze olubiri nalutuukamu olinga atugamba newaabwe natuukawo olinga atugamba nti olubiri lwe baamunaanika
olubiri lwe bamunaanika lwabazzukulu ba Sir Edward Muteesa. ate kati ani alulimu kati Lubiri lwa Buganda. kakati ani alulimu Era lino ettaka eriri mu mbiri, ettaka eryaddizibwa Sir Edward Muteeka, ettaka kimanyi nti abalangira bafuna ettaka mu ndagaano ki? abalangira babawa ettaka Mu ndagaano ki? gwe tokimanyi nti abalangira balina ettaka lyabwe Liriro ddawa kubanga endagaano ngiina wano ey'olwenda mpa akawaayiro mwe baafunira ettaka eryo liŋŋambe nti baafuna square miles bweziti bazifuna wano nawali. kakati abalangira bo tebalina butuulu Lindako. kyembuuza abalangira tebalina butuulu Mwami Kwezi twagala tutambula empola. anti kyembuuza abalangira buli we bali bo tebalinaawo bwannannyini Ettaka lya Bwakabaka lye babeerako. kakati ekisaawo kyonna basobola obbagobako Obwakabaka bwe bulina kye bugenda okukolerawo. sewanda gisiibula Okitegedde. kutuleetera obutabanguko mu Buganda Okitegedde. ojja kutuleetera obutabanguko Ate abo gwe booyita abalangira njagala ogenda abantu bajja kuttiŋŋana omanyi nze kankubuleko mbadde nkuga musajja gwe bayita. mukwata Buganda Land Board nga mugamba mwe eyina obuyinza Mbadde nkugamba omusajja gwe bayita Jjuuko. Yamala ku rediyo emyezi egi nga buli lunaku mulangira. Nga buli lunaku avuma Buganda n'avuma buli kimu. Ne mbagamba nti fine katutuukewo. Nenzija n'ebiwandiiko byange bino nga bw'obiraba. Ne ntuula ku seeti. Ne mugamba nti mwami Jjuuko oli mulangira ye ani taatawo jjajjaawo nabuuza ava mu kabaka ki kati n'amenya kabaka jjajjaawe mwakola ki mwava nga mu biwandiiko byange wano abaana ba kabaka boyo mbalina ne mubuuza nti jjajjaawo yaani tugenda okumenya amannya g'abaana ba kabaka oyo nga jjajja wa Jjuuko kwali kakati abaliwo tekuliko ku baana ba Muteesa abataliiko kumpapula nga Muteesa teyabateekako ng'abaana ate oyo aba mwana kakati naye tebaliimu mu bintu oyo ani tugende yogerayo bizibu kubanga abaana tubamanyi era tetubagaananga bizibu naye nze kyenkugamba abalangira babaleke ku ttaka lyabwe Buganda Land Board eno kati gwe kyoleese eve ku ttaka ly'abalangira abavubuka bali kitayita Buganda Land Board terina ttaka lya mulangira lyeriko. Ettaka lyonna Buganda Land Board lyemanaginga lya Bwakabaka bwa Buganda era lyaddizibwa Kabaka Mutebi n'ateekawo kampani eyo. Njagala kuddamu nkugambe nti ebimu ku Sam Mayanja byatugamba kampani eyo Sam Mayanja sikkaanya naye ku byayogerera Obuganda naye ng'ate kati okola diversion tumuddako nze sikkaanya na Sam Mayanja era byayogera sikkiriziganya nabyo saagala kuvvoola naye ate nange sikkiriziganya na Buganda Land Board genda ng'egoba abalangira be bali mbu Kabaka yasiimye aweewo gundi nga twakirabako ng'ettaka lya Kabushenga nze kennyini naliyo nga nkola story nga basaawa ebintu by'abantu ne bagamba nti nno ne tulinda olusuku lwa Nnabagereka ne baguzaawo Kabushenga bwe baasaayira ettaka awo wa Kabushenga ani yalina ekyapa ekyawo ate kakati ettaka lya Buganda liriko ekyapa nedda ssebo mu Buganda temuliimu ttaka litalina kyapa ate kati balimala gabayira buli omuntu yenna kyapa kwezi njagala kino okimanye mu Buganda temuliimu ttaka litalina kyapa n'eryaffe erya Buganda mu Buganda nkiddemu mu Buganda temuliimu ttaka litalina kyapa mu Buganda temuliimu ttaka era njagala okuddamu nkugambe nti nga tudda mu bino Buganda eno ensi gy'otunulako gy'olaba nene nnyo Buganda nsi esobola okwemalirira Buganda nsi eyeetwala mu Africa Buganda esinga ensi 16 obunene mu nsi yonna Buganda esinga ensi 41 naye nze kyesaagala mu bb'ettaka ly'abantu nga mwekwasa obuwandiiko abantu bajja bakwatira amajambiya babatte ettaka biwandiiko bajja batta abo kwezi naawe tujja kubuuza kwezi abo b'oyogerako bw'oyagala okuwolereza nze wange oli mulangira mu Buganda nze siri mulangira era kyova olaba nze ngula byapa nze kakati bw'ojja ne weebalikira ewange kati ogambye ate ogula byapa ate lwaki gwe nawe tolina awatali kyapa ninawo wesi awatali kyapa nabagoba nga waani ttaka lyaffe lya Buganda ndagirya gye liri geza olinyewo olabe ejjambiya abaana nabalagira bawagala buwagazi bwe bati ejjambiya olowooza naakuma ettaka eryo pa ku mwana n'omuzzukulu ejja likuuma ejjambiyayo ate kati tweyongera kukambuwala omanyi nze ebimu kubanga tubamanyi nti nno mujja ne mwerimbika mu Ssaabasajja Kabaka nga n'ebintu ebimu tabimanyi ne mutwala ettaka ly'abantu kwezi kankubuulireko nze ebintu ebimu nina omukisa nti Katonda nyambye ate ku mulembe guno ng'ettaka likuze mwagadde nnyo ettaka nina omukisa nti Katonda nyambye ate munange mulijja ku Baganda
ne muliguza bakabushenga uliriza nze naye abaganda gabe mugobyeko nina omukisa nti Katonda nyambye ebintu 9 ku buli 10 byenjogera bibaddewo era mbirabye bw'oba tolina ttaka njagala kutunulira oli ng'olina ekibanja ku ttaka ly'omuntu wano e Buganda tewaliiwo ttaka litaliiko kyapa bw'oba olina ekibanja ku ttaka ly'omuntu ng'oyagala okutaasa abaana bo abajjwa n'abazzukulu abaliwo abalibaawo n'abaliddawo ng'otegeragana ennannyini ttaka ove ku kibanja ofune ettaka zino ejjambiya za kwezi tezigenda kuuma ttaka ne bwe ziri bammundu ttaka lyaffe lya Buganda tezijja si lyammwe Yaffe. ettaka lya Buganda era ne mu ndagaano y'olwenda lyabazzukulu ba Buganda abaliddawo kawayiro njirina wano bikkula akawayiro akamayiro akenda kaali kaani mbuuza mayiro akenda kaali kwata bikkula oli kukenda mayiro zoliko ziri kenda nze ndi kukenda mbuulire ekyalo kweziri ate babuulire mujje mulitwale kubanga zonna mmanyiiwo mwagala kutwala ttaka lyange buli awali emayiro akenda era njagala okugamba ettaka lino lyolaba egavumenti lyerwana nalyo kati ettaka lina mayiro akenda tekomye kubba kenda ebba kati ne 1500 olw'ebibira tekomye kubba 1500 olw'ebibira oba oyagala okumanya ekyo tambula ku kyalo kye bayita Buziga ekyalo kye bayita Buziga okiraba nammwe mulitunze abali mu gavumenti bonna ku Buziga kwe babeera olaba mu Buziga Buziga wabeerayo ne kabaka ebeerayo mukama wa Toolo ne Katikkiro we bonna babeera Buziga bawotafiire bonna Buziga teriyo omuntu n'omu alina kyapa okujjako ero ttaka lya Kabaka Buganda kati abo basasula kinene era bwe nkusanga ng'oyogera ku bigambo nga bino ogamba nti kino kankubulyeko Buganda Land Board etunze Buganda Land Board ekabiza abaganda akayiri gombe wangi siibula n'obudde butuwedde tesaawa ye weddeyo bannanga abalungi abalabi bakwezi media group mbadde ne Siwanda abamwagala ku byettaka kabawe ennamba bawe ennamba nedda sebo mala kumaliriza nsonga eno nedda ey'ensonga omanyi ono bano bakwezi bamu kubajja okubba ettaka lyaffe kati kyova owulira nti alikayanira sirina lye nali nzibye ogambye nti oliriko lyamu ya Buganda tuyagala kwogera era naligula ate kwani koye yalinguza ani ate gwe naligula ko ogambye lyamu lya Buganda nitoyogera nagwa nasange yansooka mu kibanja nange nengula kubanga lyaffe lya Buganda owulidde sabba libbe naye mwemalika ewange mu Buganda Land Board mumujja ku ttaka eryange nze ndimala kufa siibula abatulaba bawe ennamba gogenda bakolere ku ttaka eritali lya bubbi njagala kugamba mikwano gyange ayagala mirembe mu mwaka ogujja gifune nga sikubanja nga totandise nabo kaago guno omwaka gwe tumalako bwe mba nkubanja olina ennaku ezi 2 okusasuliramu olwaleero n'olwenkya nze sibanja we saakola kwezi bwe mba nakukolera omulimu nga tukkaanyizza byonna bye walaba oluvannyuma nga guwedde ebyo tebinkwatako wali olina okwekola due diligence nga tebinakola ki naye bwe tuba twakkaanya nti ogwo omulimu Sewanda ojja gukola obukadde obwo butaano nengukola ne guggwa noga ndi naye ate walinga baali bantwalako wo obutaano bwange ojja bukola ki era bweyagala emirembe mwaka ogujja ffe twogera kigambo simmwe muyina emmandu ezitambula emisana nze sibanja we saakola kwezi olabye nkubanja era ate njagala okwebaza abantu bonna buli muntu naayina gwe yayambye okulya Christmas mukyalo oli mu kisa kya Mariya kisa kya Mukama weebale nnyo Christmas yaffe maama yatuuka bulungi buli muntu yenna ayina gwe yayambye okulya Christmas twagala kumwebaza naye njagala kukolimira buli yenna yalemeseza omuntu okulya Christmas kibi nnyo naddala abakozesa ng'omuntu booli abaana booli tebaalidde enkoko kubanga bakubanja nina TV station gye mmanyi abantu bambi tebaalidde kubanga tebabasasudde misaala bakolimirwe ng'ate babanja emyezi mingi bakolimirwe abo tujja kubakolimira naye nkugambye ayagala emirembe mu 2025 bawe ennamba bateekeko ssente zo baleme kuyingira n'amabanja 0702 43 88 52 0772 43 88 52 nze ndi musawo wa ttaka omuntu abuuza nti Sewanda gye byakolanga bingi land doctor bibeera nze buli lwadde obuli ku ttaka bwe nkola ki naye muve mu kutubba ettaka ne Buganda Land Board